Okusookera njawo okwebaza nammwe kubanga musazeeko ate n'okwebaza nnyonnyonnyonnyo Wuuma Uganda Music Association. Nganze representing a gospel side mu Wuuma nayitibwa okuba nga mpeebwa buno buwunga nange mbugabire ku baganda bange aba gospel bennyimba nabo gospel, era nga bampadde omuceere ne bampa sukaali ne bampa n'ebijanjaalo, era nga boosanze wali ku mulyango omukulembeze wa UNAGA era nayo nga association eri mu gospel abadde yeetwalidde era obuwunga era nga anoonya abali obubi. Nja kwebaza ddala Wuuma okuteekinga bambi ne balaga omukwano eri abayimbi bannaffe. This is really means a lot. This really shows leadership. Era Mukama baweere ddala omukisa era nzikiriza nga tukkiriza Katonda tujja kuba nga tusobola okukola nga Wuuma kulaba nga tukyasobola okuyamba abantu abalala. Ne for now sigamba mbu kinene naye ate kisinga katayina batuwadde maize obuwunga akawunga ne batuwa n'ebijanjaalo era nga tukkiriza bwe bafuna kubeera nange kye baŋŋamba bwe tunaba tweyongedde okufuna nganze era memba wa Wuuma era of course era gospel industry tujja kuba tweyongera tugiwa. Nze ndi presenting a gospel oba religious. Yeah. Era abasumba era nange nja otwala omukisa guno okubasaba babaddewo because ne last time era baluwa baawaayo era tusaba era baddemu baweeyo kubanga mune tuli mu kino ate abasumba Mukama bagabiridde nnyo. Mukama babakoledde ddala bulungi. Abasumba baffe sometimes bagamba basinga ne kampani amaanyi. Kale ne bwe banga tebasinga kampani amaanyi naye balina endiga ezisabira ewaabwe nga ziri mu companies ezo. So era abasumba tetwala guno omulanga abayimbi baffe bangi nnyo essaawa eno tebalina kyakulya kijja kuba kyakabi nnyo oba emmere mugituusiza ku nze nja kumakinga sure ngituusa eri abayimbi bannange. Then nga bwe tulaba bwe tusobola okweyongera mu maaso nga tuyambagana nga we love each other. Abantu bakyali bubi era abantu bali bubi nnyo muganda wange because tetumanyi ddi kino kigenda kukoma. So kyovola tuyungire okweyagala. You never know what can happen tomorrow. Leero oyinza okuba nga gwe ali mu bwetaavu naye ng'ate mu myezi egijja gwali mu bwetaavu ate ojja kuba nga gwalina tokuwona yakuwaluli. So let's love one another like the Bible says. Let's share what we have. You never know what can come tomorrow. Ngamba nnyo bakyali bange mbakolera nnyo kano kasayi ne mbagala era ensi eri bweti enkya eri bweti. So kati gwe amanyi ekyokukola osobola okuyamba munno leero enkya n'akuyamba. Ekirungi kyendabye ku Wuuma kyekoze Wuuma tewa muntu mbu lwakuba ali memba. Wuuma bavuddeyo kuyamba artist yenna. So nze ekyo kyenjagala okusibako nnyo essiira okulaga mbu I don't think they are doing it to add numbers or anything like that, but they are doing it because they want to help. Yeah, so nga gospel artist bangi nnyo tosaba malayo. There are many. Era nze nalaba n'obuzibu. Mbeera abayimbi ne bankubira okuva Embarara, ne bankubira okuva Ebushenyi, ne bankubira wa. Dai nabasaba naffe tuli bayimbi. Twawudde zende za government zazze. Nga sirina zende za government zinalinda byeko. Okitegeera. Era nga sirina ngeri gye nsobola bayamba. Naye mbaga munange. Bwe kiri baawo ekizeera. Era muli kitegeera kuba tetuli balimba. Era abayimbi ba gospel bebamu bayimbi bokka bakyayimbirwa. Because bana oba batereka ebivulu wawo ebintu bimanyika nnyo. Webale nnyo. Ekintu ekyo webale nnyo keizo kyogerako era njagala okugenda straight eri abantu bennyini abaddukiridde abo abaafiirwa n'abacompensating in a way oba n'okuyimirirawo kitegeera because it's not like it's a must. Naye banga ddala mazima gennyini nga muntu yavaayo n'ayamba abalala. Then I think it would be nice also to think about the gospel industry because yes, we are different. Naye ate bwe twategeka ebivulu era tukozesa aba service providers bebamu tukozesa venues ezimu buli kimu bw'oba oli yafiirwa nga promoter then promoter wa gospel yafiirwa. Nze nganze Levixone mwenna Uganda yali ekimanyi nalina Shenambole nga show era yesinga obunene mu Uganda, you understand, and I had paid the venue. I don't simanyi oba government ye owninga Nambole Stadium, but webanga ye owninga then bamanyi that I had booked the venue. Yo sako mani kwekyo ne sasula ne ba service providers abasinga
Nesasula media companies ezimu kwegamba nafiirwa nnyo. So nga bwe mbadde gamba kezi fena twafiirwa. Promoter wa gospel talina njawulo na promoter wati weri side. So bwe banga ddala they are compensating, I think they should also think about the gospel industry. We have a lot of promoters and we have a lot of musicians. Abali balina shonga nange mwendi, you understand? So ekintu ekyo mukikubire mukifeneko engeri gye mukirabamu naffe mubeke engeri gye mutuyamba. Kuba kati abantu nga bamu mwana nze kankulye case kati gwenzo omanyi abantu babeera ku gate yange all the time because we had a lot of plans after the Nambole show. Twali tulina plans nyingi nnyo ez'okuyamba abantu. Twatandise programs abakyala. We have over like 300 women. Okitegeera. Bonna they be expecting. Be like Levixone. Abamu batukana kisira ne bampa ne idea. Ne banga negwe Levixone ne bagaba nice ne. Nga government ngeri mugaba sente. Gera nawe kuwe. Ngamba government yaliwa. Ani gwe ngenda ko okitegeera. Naye nga gamba mazima I think they should think about it. Nze sisosola kubanga ne Katonda gwensinza tasosola. Buli muyimbi yenanga wa gospel they all know. Bona have tried to reach out to them. Nadi nembagamba tusoke tuwaba bali obubi ennyo. Bobanga you can still stand at also anokutwongerayo kawunga. You know, so it is open. My office is open. They can bring in as many as possible because there are many artists who really need food. Era embeera yantabukako nnyo. Naye I don't want to be sagala beera mulungi omu. Embeera yakuba buli omu. So that's why we're like, man, we need to release a song at least osobola okuzaamu abantu amaanyi. Bategere yes fena ne mbawulira ne stories abakamya zaani ne mbalaga nti munnange buli kyoyitamu kyonna. It is our story to tell tomorrow. God will see you through. Mukama ajja kulaba, Mukama ajja kubako kyakukolerera ajja tuuke engeri akyusaamu obulamu bwo. Era olimba lugumiza bangi nnyo. I get a lot of videos nga abantu bakaaba amaziga kugamba by the way nange kinsuse kati video nange zebansindika nange zinkaabya. But I'm happy that kasera baba commenting abagamba yes God will see us through. This day will go, tomorrow will come. We don't know whatever tomorrow carries, but we believe it will be a better day. So bana Uganda mwena gye muli bambi njagala tugume era nga ngombe eriwo buli omu agumye munne tujja kivaamu kino tujja kivaamu kwa Katonda waali. Bible egamba tali tulekerera. Yes, kana kasera we kali ne buli kyoyitamu leero obujulizi obwenkya. We will be okay. What we need to do is to love one another, support one another. Let's preach love to each and everybody. Thank you so much. Amanya Henry Wamala, President wa UNAGA, Uganda National Gospel Artist Association. Njagala okutuusa omukisa guno okwebaza omukulu Levixone olwa okutubanga atuwadde obuyambi okuviira ddala muwuma nti abayimbi embeera si nnungi nga bwe mubitegeera ebiro bino tebakyakola tewali konsati naye twagala okwebaza olw'obuyambi obuvudde muwuma se omukulu Levixone Mukama kuwa omukisa n'abawuma mwebalire ddala okubeera nti ate mulina kye muyambye kubaweereza baffe okubeera nti bafuna ekyokulya mwebalire ddala Mukama abawe ddala omukisa. Kawunga kafunye ebijanjalo bifunye sukaali mufunye kifuga kirungi abayimbi bagenda kwera basanyufu twebaza Mukama abawe omukisa mwebalire ddala